Okusinziira ku biragiro by'akakiiko k'ebyokulonda olwaleero, abavuganya ku kifo ky'obwa ssentebe bwa disitulikiti okwetooloola eggwanga ne bakansala baabwe lwe bafundikidde okutalaga mu balonzi nga bawenja akalulu. Emityana munnakibiina kya NRM Joseph Luzige kakuyegewe amufundikiridde kikumbi mu munisipali y'Emityana n'akuutira bannamityana obutaddayo kwesembereza bakulembeze bavuganya gavumenti kubanga teri kalungi ke babafunyeemu. Mulonde NRM batulondako Sancha tubegayiridde mulonde genda olonde district chairperson Luzige ne bakansalazi baffe ab'ekibiina kyaffe era tusaba akalulu abantu bonna n'ab'ebibiina eby'enjawulo tusobole okuzza disitulikiti yaffe no ku ntikko tusobole okulonderera buweereza. Onera bategeezezza nga bw'alina enteekateeka ennungamu okubbulula disitulikiti ey'Emityana gy'agamba nti ebadde yasereba dda mu by'enkulaakulana. Ate n'okusaka kugenda mu gavumenti okuggyayo ebintu byammwe kubanga abigaba mumanyi bulungi nnyo, nali munnamateeka nga nkola mu ofiisi ye era amanyi bulungi nnyo tujja kusobola okugenda okuggyayo ebintu byammwe. Ate Gerald Kabanda nga naye avuganya ku ntebe ya disitulikiti ey'Emityana ku bwannamunigina tumusanze mu ggombolola y'e Bulera ng'ali mu kufeffetta buwagizi. Alowooza nti ampeereza kulya tonnoona. Bameka. Kabanda ategeezezza nga bw'agenda okukulaakulanya disitulikiti ey'Emityana singa aba ateereddwamu obwesige. Ensonga esooka Kabanda munankyukakyuka ate muwanirizi wa ddembe. Era oluvannyuma lw'omukyala Emikuto yawakadde okugiryamu olukwe basaba bannankyukakyuka bonna batakule Kabanda kubasesebwa disitulikiti. Omulala yeesimbye ku ntebe eno munna Nuupu Anna Miriam mu lugendo ategeezezza nga ye bwasazeewo obutakola kakuyege olunaku olwaleero n'asalawo okuwummulako. Ate mu disitulikiti ey'e Kamuli Kaloli Dizaala munnakibiina ki NRM ng'avuganya ku ntebe ya disitulikiti eno kakuyegewe asembyeyo asazeewo okukola bulungi bwansi wamu n'abawagizi be nga bagogola agamu ku makubo mu kitundu agabadde gaazika. Zendidde bulungi nti enguudo eno egayita amadisitulikiti gonna aga Busoga, amasaza gonna agaali aga Busoga, era nkubiriza omulanga mutawa mu maani aboogera bebenda aife fidda kubona mu nkyo nga tusanwike. Ono abadde mu ggombolola y'e Namasagali agamba nti ekimukozesezza kino kwe kujjukiza abantu nti balina obuvunaanyizibwa okwekolera ku bizibu byabwe eby'amangu ne bataddanga kulinda gavumenti kubanga ebyayo olumu birwawo. Ekintu ekisinze kunsanula mu bulungi bwansi muno, abantu baife bakaalina omwoyo gw'enda ensi yaibwe era gubulaku bwabwe bule kusitula mu mwoyo gwaibwe munda yaibwe otegera obuvunaanyizibwa bwaibwe era batuuka okwebuuza abakulembeze tubaire ki otali bakumaakuma. Abawagizi be bamutendereza ng'omusajja ategulumiza okutuuka okugenda n'emuttosi okugogola enguudo bwe batyo ne bawera okumuyiira obululu. Enjira eno tulina obulumi bw'amaanyi neyo kumpi etutwala mu irwaliro neyo kumpi etutwala ku isomero abaana babaire bafiire muno mu kibali nga bali kusomoka aye tusima mukulu Dizaala kubanga tuyambye ku njira eno yebale ino nanto odiye kuba ndinda olwasooka kuba akaana kange nkoseire mangu era nakazaaliraawo nga nzira buyambi obuli kuntwala Kagumba nintambula bigere kuja Kagumba mwangoba mwami wange nti ntwala nti nabitali pakeere. Namunnakibiina ki FDC Francis Tayoleka Mutebe nga naye avuganya ku ntebe ya disitulikiti ey'e Kamuli mu kakuyegewe olwaleero aweze okufaafagana n'abali b'enguzi singa balondeddwa mu ntebe eno. N'okusookera era okulwanyisa obugubuzi. Disitulikiti obugubuzi buwuuna buli w'ojja. Ekyokubiri ndikwenda okumakinga sure nti abantu balina emmere. Abavuganya ku ntebe ya disitulikiti ey'e Kamuli bali bana okuli Kaloli Dizaala munna NRM, Francis Tayoleka Mutebe owa FDC, Mubaraka Ndegwe ne Robert Kalulu nga bano bali ku bwannamunigina. Yo mu disitulikiti ey'Empigi we buwungeredde olunaku olwaleero nga bigenda okukozesebwa mu kulonda byatuuse dda ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda Empigi. Bino bituukidde mikono gy'akulira akakiiko k'ebyokulonda mu Mpigi Everest Trinomujuni n'akulira poliisi y'Empigi Robert Kuzaala wamu n'abakulembeze naddala beesimbyewo ne ba agenti baabwe okakasa nti ebituusiddwa biri mu mbeera nnungi.
tuli mu ku receiving ballot boxes zirimu obukonge bwaffe okulwa LC5 nga tuli mu kweteekateeka. Evarist Tunomu Juni ategeezezza ng'ebintu bye bafunye bwe bigenda okubona disitulikiti yonna era bimala bulungi. Tunafunamu njawulo yonna bize bulungi nga eri seed bulungi agents ne batunula seed ebaddeko ne bakonfaminga nga biri bulungi. Ku kyabuma obukozesebwa mu kulonda Tunomu Juni agamba nti abakugu bakyabwekebejja naye bwe bunaaba buganye bakozesa enkola enkadde. Tukyali kuteekateeka obuuma essaawa zino obutunula munda olaba technical team yaffe eri mu kubukebera obunaaba nga buteredde tujja kubukozesa obunaaba nga tubuteredde commission ejja kucommunicatinga ne tuguiding kitugenda kukola. Baamu ku babaddewo ng'abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo okubadde Elvis Katongole, Hassan Waswa, Hajara Nassozi ng'abaddewo ku lw'ekibiina ki Nuupu basabye abantu okujjumbira okulonda baleme okusigala awaka. Okulonda kw'abassentebe ba disitulikiti ne bakansala baabwe kwakubawo ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno.